Muge ekiro kya leero Uganda ewezezza omuwendo gw'abageme enjala kiryankondwe ekonkonye ku mulyango mutabani wa Gaddafi bamwesimbyemu. Uganda kyaddaaki ewezezza omuwendo ogw'essalira ogw'abantu abaakagemwa ekirwadde kirumya mawugwe President Museveni gwe yalaga okusobola okuggya eggwanga lyonna ku muggalo. Gavumenti yalambika abantu obukadde 4,800 nti be beetaagibwa olwonna emirimu gyonna gisumululwe n'abantu baddemu okwetaaya ng'omuwendo ogwo yali esuubira nti guliwera ku ntandikwa y'omwaka ogujja 2022. Wabula alipoota ya Minisitule y'ebyobulamu eraze nti omuwendo ogwo gutuukiddwako nga olwaleero abantu abagemeddwa baweze obukadde 4,883 mu 15,777. Weewaawo omuwendo ogw'essalira guweze naye gavumenti egambye nti abaakafuna ddoozi esooka bali obukadde 3.5 so nga bamazeeyo ddoozi zombiriri bakunukkiriza mu kakadde. Omwogezi wa Minisitule y'ebyobulamu Emmanuel Enebyona agambye nti omuwendo ogwo okutwalira awamu tegumala. Omuwendo gw'abantu abaakafuna ddoozi esooka guyimiridde ku 3,485,000. Abo abaakafuna ddoozi 2 bayimiridde ku 97,000 kumpi akakadde. Tusuubira nti okugamba nti tuwezeza omuwendo gw'aba President bwe yatugamba tujja kusooka tufune lwakiri abafunye ddoozi emu nga bawera obukadde 4,800. Tufulumiza biraga omugatte gwa ddoozi esooka n'abo abafunye ddoozi ey'okubiri. Kaweefube abadde w'amaanyi nnyo mu kunga bannayuganda okwegema ekirwadde. Obwakabaka bwa Buganda bweyimba mu nsonga eno era abantu ba Ssaabasajja Kabaka bajjumbira nnyo ogattako bannamakolero ne banneekolera gyange abeenyigidde mu kunga abantu era ne beegema mu bungi. Alipoota ya Minisitule y'ebyobulamu ku kirwadde kino ekya COVID-19 y'olwaleero eraze nti abantu abazuuliddwamu ekirwadde bakendedde ng'olwaleero obulwadde busaasaanidde ku kitundu kimu ku buli 100 ku bantu 50 n'omusomi abaakeberedde eggulo bazuddeko abalwadde 42 bokka. Abaakazuulwamu obulwadde mu Uganda baweze 12,695 so nga abaakajjanjabibwa ne bawona bayingidde 9,725 ate abakyali mu malwaliro esigaddeyo 168. Minisitule y'ebyobulamu era egamba nti abaakafa ekirwadde kino beeyongeddeko omuntu omu leero na bwe kityo abaakafa omuwendo ogwamu baweze 13,239. Eggye erikuuma emirembe mu Somalia erya AMISOM likeereye okufulumya amannya g'abasirikale ababiri abaasaliddwa ogw'okuwanikibwa Kalaba oluvannyuma lw'okusingisibwa omusango gw'okutta bannansi ba Somalia nga 10 omwezi ogw'omunana omwaka guno mu kitundu eky'Egolowen. Ettemu lino lyawaawaza nnyo ensi olw'abajaasi abagenda okukuuma emirembe ate okakkana ku bannansi ba Somalia ne babatulugunya kakkananga 7 battiddwa. Abajaasi abalala 3 kkooti y'emu yabasingisizza emisango gy'obutemu wabula bo baakumala mu nkomyi emyaka 39. Amyuka omwogezi wa UPDF Lieutenant Colonel Ronald Kakulungu ategeeza bannamawulire mu Kampala nti abasingisiddwa emisango basaanye okubeera ekyokulabirako eri bannaabo abalala. Bano baali mu bikwekweto ebifefetta abazigu ba Al-Shabaab naye mu bikwekweto ebyo bakolamu ensobi ne mufiiramu abannansi ba Somalia. Kyaddirira AMISOM yateekako akakiiko ke tuyita Board of Inquiry okunoonyereza. Akakiiko kasaba Uganda okuwozesa abasirikale bano abataano. Kooti ey'amagye General Court Martial ng'ekulembeddwamu Lieutenant General Andrew Guti, omuduumizi mukulu w'amagye Chief of Defence Forces yagiwolusa okugenda etuule e Mogadishu era yatuula kuva ennaku 2 paka 12 guno omwezi e Mogadishu. Yes, abaduumizi wa poliisi Uganda Martin Okoto ekyola alabudde ekitongole kya poliisi esivunaanyizibwa ku nsonga z'abaana n'amaka obutaddamu kutuula ne kizingira emikono ng'abaana batulugunyizibwa era n'asaba babeewo ekikolebwa ku firimu ezikosa obwongo bw'abaana ensangi zino. Kyebutolaba abaana abamu firimu zino zibatiisa otuuka ekiro omwana n'awogana embwayiyo omwana omusatu. So byonna biva nti obwongo bwe buba tebusobola kukola ki omwana asisimuka mu kiro
n'alyoka agugumuka olw'okuba nti firimu zino ez'ebikolwa firimu ezo ez'obukambwe ez'okutulugunya ez'okulwana omuli omusaayi okutemagana ze zitunda ennaku zino abantu baagala nnyo ebintu eby'obukambwe bw'ozannya firimu zino eza bulijjo tebazigula. Mu kiseera kyekimu ekitongole ekirwanyisa obukenuzi Mahagoba President ekikulemberwa Lieutenant Colonel Edith Nakalema babadde asisinkanye omukyala Rebecca Turihaumwe nnyina w'omwana agambibwa okubbibwa kitaawe Martin Mugambo asabye poliisi ekole ekibuga kyonna enoonyereze ku bazadde abatulugunya abaana. Byeyongedde nnyo ebikolwa bino eby'okutulugunya abaana n'obutambi obwo bwe bateeka ku social media ng'abantu ba bulijjo teri kye bakozeeko kwabo abatulugunya abaana. Buvunaanyizibwa bwa buli muzadde bwa buli munnansi okulaba nti abaana bano abatasobola kweyamba kwerwanirira oba kweyogerera bakuumibwe ffenna ng'abazadde ng'owulira omwana yenna waali akaaba. Omuzadde duka mangu n'obwaba mululanwa n'obwaba ng'ayitako ku bodaboda muyimirize abantu abakaabya abaana mubawaabire. Ssaabalamuzi wa Uganda Alfonso Winyidolo agambye nti omwaka gw'ebyensimbi ogwayita 2020-2021 bagwenyumirizaamu nnyo ng'ekitongole ekiramuzi olw'okukendeeza ku lukunkumuli lw'emisango egibadde gikandaliridde mu kkooti za Uganda. Alipoota y'ekitongole ekiramuzi eraze nti mu mwaka ogwo emisango 15,000 gye bajja mu ddiiro ng'egisinga obungi gyagonjolwa akati mu kukkaanya. Ssaabalamuzi agambye nti mu mwaka gw'ebyensimbi ogwo 2020-2021 ekitongole ekiramuzi kyalina emisango egisoba mu 31 naye olw'enkola ezatandikibwa ogamba ng'okutuuza abagugulana ne bakkaanya kibayambye nnyo okusonjola emisango egisinga obungi nga gyawera 15,875. Owinyi Dolo bino abyogedde ayanjula alipoota eraga ekitongole ekiramuzi bwe kiyimiridde n'agamba n'enkola ey'okuwoleza emisango ku vidiyo ebayambye ennyo okukendeeza omwetoololo ogutera okubaawo nga batambuza abasibe okubajja mu makomero okubatwala mu kkooti entakera. Wabula agambye nti bakyalinawo okusoomoozebwa nti ebiseera ebisinga obungi emisango gibalema okumaliriza mu budde olw'obungi bw'abantu ate nga abalamuzi bakyali batono nnyo ku mitendera gyonna abakozi ba kkooti nabo tebamala n'ensimbi zikyabeekubya mpi. Bw'atyo nawabudde nti emirimu okutambula ekinnawadda mu kkooti za Uganda mu mwaka gw'ebyensimbi omujja 2021-2022 balina okufuba okulaba nti omuwendo omutuufu ogw'abalamuzi abeetaagibwa guggwayo nga balina okuwera 697 n'abakozi abayambako 958. The following recommendations were suggested. These recommendations were made during the period under consideration. 1. Adequate funding for the judiciary. A paradigm shift is needed so that appropriate focus and attention are accorded to the judiciary as an arm of government, just like Parliament, considering its constitutional mandate and the peculiar challenges it faces. This would ensure that it gets the necessary funding that is adequate for effective delivery of judicial services. Kizuuliddwa nti emmere bannayuganda gye balima ekendedde nnyo ng'obuzibu okusinga buvudde ku bantu baawano okwesamba enkumbi ne beeyunira emirimu emirala. Alipoota ekoleddwa ekitongole ky'emiwendo n'ebibala ekya Uganda Bureau of Statistics UBOS eraze nti emmere nga kasooli erimu wa Uganda ekendedde ebitundu 2 ku buli 100, kasooli gwe balima wonna aweza metric tons obukadde 2.8 buli mwaka, kasooli asinga kulimwa mu bitundu bya Buganda ne Bunyoro. Omuceere nawo gukendedde ebitundu 16 ku buli 100, kaakano bannayuganda balima metric tons z'omuceere 16,700 gusinga kulima mu Buganda Acholi ne Busoga. Alipoota eraze nti omuwemba ogulima mu Uganda nawo gukendedde ebitundu 64 ku buli 100, kaakano bannayuganda balima ttani 9,700 gusinga kulima mu bitundu bya Acholi, Teso ne Lang'o. Obulo nabo bukendedde ebitundu 49 ku buli 100, obulo bw'abannayuganda bwe balima buwera ttani 7,13 businga kuva mu Acholi, Ankole ne Lang'o. Ebirime ebirala ebifuuse ebyekekwa kuliko ebinyeebwa, soya, ebijanjaalo, obumonde obuzungu, lumonde omuganda, muwogo, so nga amatooke go geeyongeddeko ebitundu 45 ku buli 100. Kaakano Uganda efulumya amatooke ttani obukadde 9,40 buli mwaka. Flavia Oumo mu kugumbya ebibalo mu kitongole ekyo agambye nti newankubadde emmere ekendeddeko tekitegeeza nti eggwanga liri mu kattu kubanga wakyaliwo n'emmere gye basuubula okuva ebweru w'eggwanga. Wabula agambye nti abalimisa nabo bakendeddeeyo mu byalo tebaliiyo era abalimi bangi bali mu maziga tebakyalina babalambika.
Ffe tutera okugenda mu field okufuna information eno okuva wakati w'ogwokubiri n'ogwokusatu ng'abantu tumanyi nti bamazidde ddala okukungula naye twagenda okutuuka mu gwokusatu nga tutandika okukola emirimu gyaffe ensi ne bagiggala ng'abantu tebasobola kutambula ekitegeeza nti aba extension workers baali tebasobola kutambula kutuukirira balimi ate ng'ekibuuzo kyali kibuuza nti okuva ne leero okudda emabega emyezi 12 wasobola okufuna omulimisa ekitegeeza nti twagattamu eyo covid period omuntu nga tasobola kutambula obanga abalimisa tebasobola kutambula ekyo kiyinza okubanga y'ensonga lwaki tulabye nti bakola ki waaliwo kendeera manya obuvuna obuddo obw'eddembe lyo tonyigirizibwa ddembe lyo ery'obwebanga kimenya mateeka okulemesa aliko obulemu ku mubiri gwe okusoma ng'omwabi wa gavumenti David Baxter bakibinga bwannyonnyola omuntu yenna mu bugenderevu aziyiza omuyizi oba omwana alina obulemu ku mubiri okusoma mu ssomero oba ettendekero lyonna azza gwa naggomola era enkasi gy'awa ya 4 oba okusiba emyezi 6 mukomera oba byombi. Omwami wa Kabaka w'essaza Buddu Ppookino Judy Muleke alabudde bannabuddu abatakola dduyiro nti bano be basinze okwesibako endwadde kattira. Ppookino abadde ku mbuga y'essaza Buddu ku mukolo ogw'okutongoza okugula emijoozi egy'okuddukiramu emisinde gy'amazaalibwa ga Ssaabasajja Kabaka Ronald Mwenda Mutebi II eginaddukibwa nga 28 omwezi guno n'agamba nti obulwadde bungi obukwata nga kiva ku butakola dduyiro. Obulwadde bungi obutukwata nga buva ku mbeera ey'okugaana okukola dduyiro. Emisinde gino Kabaka yagiteekawo okulaba nga tulwanyisa endwadde ezi eziva ku bugayaavu kyokka ate ssente zinaavaamu zigenda ate kutujjanjaba naye omulamwa ogw'okulwanyisa mukenenya bwe gujja okukulemberamu kubanga mukenenya ndwadde etaataaganya obulamu bwaffe. Olw'ekyo njagala okubasaba nti emijoozi gino mugigule ate mugiddukiremu ne bwe tubanga tumaliriza emisinde egya 28. Emisinde gino egibulako ennaku 12 zokka gyakuddukibwa mu ngeri ya sayansi n'omulamu okugamba nti abaami twekebeze ttaasa omwana ow'obuwala. Bannabuddu abeetabye ku mukolo guno bakulembeddwamu omubaka wa Kalungu East Katabazi Francis ne Julius Sentamu beyanzizza nnyo omutanda olw'okusiima n'abateerawo emisinde gino bwe banayita okulwanyisa endwadde. Kunga ababaka mwenna n'abakulembeze ab'enjawulo naddala abava ewaffe wano mu Buddu okulaba nti bulijjo tugamba Buganda ku ntikko nga Buddu yeekulembeddemu. N'olwekyo abakulembeze ffenna lowooza twakyalibadde kirungi ne tukulemberamu ate n'abalala ne bagoberera. Tewalina kubaawo ssaza litusinga tugule emijoozi gino naye ekyenjawulo ffe nga bannabuddu twagala buli ensonga ekwata ku Bwakabaka bwa Buganda nga ffe nnamba emu ate era tugenda kubeera nnamba emu mu buli kimu. Emijoozi gy'emisinde gy'amazaalibwa g'empologoma gitundibwa ku ssinja omutwalo gumu zokka mu bifo eby'enjawulo ku mbuga zonna ez'amasaza ga Buganda. Emijoozi gy'emisinde gy'amazaalibwa g'empalabwa gitundibwa ssinja omutwalo gumu n'ekitundu zokka mu bifo okuli embuga z'amasaza, edduuka lya Airtel ku Kyaggwe Road mu Kampala, Shoprite ku Ben Kiwanuka Street mu Kampala, Toban Center, matabi ga DFCU Bank okuli erya Freedom City, erya Kireka n'Entebbe, Aponye Mall, Paradise Supermarket, Lukaya, ku Kibirige Baganda's Shop ekiwoko, ku Bulange Mengo, mu maaso g'omulyango gwingira ku Masengere n'ebifo ebirala bingi. Emisinde giwagiddwa Airtel Uganda, DFCU Bank, CBS FM Radio Bujjajja, BBS Telefina n'abalala. Omukulembeze w'ekibiina ky'NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu yeeweze ntajja kussa mukono mu lutalo olw'ebyobufuzi lwe yayingira n'akikaatiriza nti omusaayi gw'abantu oguyiise ku lulwe gumwongedde obuvumu n'okulwana amasajja okulaba nti batuuka ku kiruubirirwa. Kyagulanyi abadde mu kutongoza wiiki nnamba ey'okujjukira abantu abaasoba mu 50 abaafiira mu bwegugungo obwaliwo nga 18 nga 19 omwezi ogwa Museenene omwaka ogwayita, abantu be beekalakaasa nga bawakanya eky'okumukwata mu biseera ebyo bwe yali anoonya akalulu ku bwa pulezidenti. Bw'atyo Kyagulanyi alabudde abadde balowooza nti banatta banywanyi be abatamuva ku lusegerere nti ajja kupondooka nti bano banune ku vvu. Abaana bammwe bazira, baganda bammwe bazira, tebalina musango ne bayimuka nga bannayuganda abalala bonna abaagala ekituufu, abaagala okweyagalira mu nsi yaabwe, abagamba nti si baddu, wano tetuli baddu, wano tuli waffe, eno nsi yaffe, ate tetugenda kulekerawo kukyogera, tetuli basireevu. Era abo bonna abattibwa batusookayo busuusi,
ffe tujja basanga so terugenda kukeera lunaku lwonna tugwemu amaanyi tubiveeko no ekyo tekigenda kubeerawo tolina miggo gy'ogenda tukuba tukirize nti tuli badduwa ne waffe nedda ab'enganda z'abo abafiira mu kwekalakasa na buli kati bakyalulojja era beekokkodde eky'abantu baabwe okufiira obwemage bannange omwana wange ono ino wa myaka 21 singa bankubira essimu atirisiti nga yabbye n'ensasula nanditunze bye nnina singa bankubira essimu nti atirisiti yakubye omusirikale ejjinja nandigambye mukyamu naye abasirikale baali bana bajjira mu mmotoka ya white ya drone abatta omwana wange wiino ono waali njogera sitya sifaayo ndi mu myaka 40+ siyina kyesiridde ku nsi kuno oba bajja bajje nakukwata ne mubuuza badde olagawa nangamba badde emimasowaani naye munyambe muntwale mu ddwaliro ekyamazimba nanoonya entambula etwala muganda wange mu ddwaliro nga sigiraba abakulu mu minisitule y'ebyobulamu n'eddwaliro lya St Francis Ensambya balangiridde nti omwezi guno bakutongoza etterekero ly'amabeere ge banajjanga mu bamaama gaterekebwe mu kifo ekyo ekinaayitibwa Breast Milk Bank ng'omukayufu okulwanyisa ekizibu ky'abaana abawere abafa bwe baba bakazaalibwa n'ababazaalibwa nga tebannaweza myaka 9 oba ssabbiiti 37 omwana kwazaalirwa mu kweteekera okuza n'okwefumiitiriza ku lunaku lw'abaana abazaalibwa nga tebatuuse ssaaka bafa nga tebannaweza mwezi gumu gavumenti egamba nti abakyala baakukamulwangamu amataago oba amabeere olwo gatebekerwe mu kifo ekyo omuwendo gw'abakyala bafiira mu ssanyu ogukyali waggulu ennyo n'abakyala okulemererwa okutuuka nga mu malwaliro nga bukyali gattako endyambi endwadde ng'omusujja sukaali n'endala kireetera abakyala abali embuto okufa ne baleka abaana abawere ng'ate tebalina bujjanjabi wadde ekyokubaliisa ebitundu nga Teso, Mbale, Bugishu, Bukedde, Akasese ne Lango kitegeezeddwa nti ebisingamu ebuzibu obwo era gavumenti yasazeewo ebikujjuko eby'okuzza olunaku olw'okujjukira ekizibu ekyo okulutwala mu disitulikiti y'e Kasese olunaku zibanga ennaku z'omwezi 27 omwezi guno. Dr. Nakibuuka Victoria Kirabira omusawo w'abaana mu ddwaliro Ensambya agambye nti abakyala kumpi 47 ku buli 100 beeteefuteefu okugaba amabeere eri ekifo ekyo. Oba omanyi nti bwebanga tebampadde musaayi ngenda kufa buli mukyala yenna eyali azaddeko omwana nga tannaba kutuuka ali very positive okuwakukana amabeere gano wobanga ozadde ng'olina omwana katonda bakutuuka abakyala bo babeera ne stress y'amaanyi nnyo oba ogamba omwana ono agenda kubeerawo omwana wanaaba abadde wagenda kumala bbanga ki mu ddwaliro yati wanaaba abadde wanagula bulungi ebintu ebyo bibeera bikuleetera stress kyekikuleetera okuba nga toba na mabeere era kiriko nnyo abakyala nga bazadde abaana bano nga tebanakutuuka. Abasawo bangi boogedde ku mbeera eno. Omusawo Dr. Gloria Ndagire ekisa kyakulira ebyobulamu mu kitongole ekya World Vision agambye nti abakyala basaanye bongere amaanyi era bajjumbire okugenda mu malwaliro nga bakyali okwewala ebizibu ebyo. Dr. Richard Mugahi owa minisitule ebyobulamu agambye nti abaana basoba mu 1,107 be bafa nga tebannaweza mwezi mulamba so nga emitwalo 18 be bazaalibwa buli mwaka nga tebawezezza myezi egyo omwenda kwe bazaalirwa. Mu ngeri y'emu abaana ebitundu 7.5 ku buli 100 bafa olw'obutafuna ndabirira nnungi so nga abaana 300 be bazaalibwa n'obuzibu obw'okuba nti tebannaba kwetuuka buli wiiki nga kino nno kiva ku bakugu abatono abali mu ggwanga. Amawulire g'ebyemizannyo mu mawulire gaffe agacya Basafama gakutuusibwako pikipiki TVS 125 eyajja okugobako obwavu kati nno gyeyune okuva mu Yuvraj ebbanda. Olukiiko oluddukanya empaka z'amasaza ga Buganda ez'omupiira ogw'ebigere lukendeereza ttiimu y'essaza singa ekibonerezo esobola okwetaba mu mpaka z'amasaza ez'omwaka guno. Oluvannyuma lw'empaka z'omwaka oguwedde olukiiko lw'amasaza lwakaliga Ssingo obuteetaba mu mpaka z'omwaka guno oba okusasula oba okutanzibwa obukadde 15 olw'empisa ezitali za mupiira. Kyokka oluvannyuma lw'ensinkano wakati w'olukiiko lw'amasaza ne Mukwenda David Nantajja basazeewo okukendeereza Ssingo ekibonerezo eyabalagiddwa okusasulayo ensimbi obukadde 5 bwokka. Mu mpaka z'omwaka guno Ssingo yateekeddwa mu kibinja Masengere omuli Gomba, Kyaddondo, Buluuli ne Kabula. Mu mbeera y'emu ttiimu zonna eziri mu kibinja Masengere n'abakungu baazo olwaleero
bakebereddwa ekirwadde ki COVID-19 wano ku mbuga ya Buganda enkulu Bulange Mengo. Empaka z'amasaza zigenda tandika ng'ennaku z'omwezi 26 olujja olw'omukaaga luno nga Gomba bannantamega omwaka oguwedde bagenda kuggulawo n'ekyaddondo ku kisaawe kya Fufa Technical Center enjeru mu ssaza Kyaggwe. Ate mpaka za Africa ez'okubakeeza Africa Netball Championship South Africa ekubye Uganda She Cranes obugoba 5-7 ku 37 era Uganda yakudda mu nsiike enkya ng'ettuuka ne Malawi omuzannyo ogusembayo. Amawulire okuva ebweru w'eggwanga. Gavumenti ya Libya yeekubye endobo eyagala kujja mu lwokaano mutabani w'omugenzi Muammar el-Gaddafi eyabadde yakeewandiisa okuvuganya ku bwa pulezidenti mu kulonda okunaabaawo omwezi ogujja. Saif al-Islam mutabani w'omugenzi Muammar Gaddafi era yali yasinga obuganzi mu batabani be olunaku lw'eggulo yayogezza ensi yonna obwama ebbanga lyonna abadde yasirika wabula eggulo yeesowoddeyo n'alangirira nti naye entebe bwa pulezidenti agyetaaga. Kaakano Ssabwabi wa gavumenti ya Libya ayitibwa Mohamed Garuda ensonga yagala kuzirinnya mu ggere awandiikidde akakiiko akakulira ebyokulonda Libya ng'akalabula nti ensonga zino kazikwate n'obwegendereza. Ono ajjukiza akakiiko nti Saif al-Islam Gaddafi akyalina emisango gya naggomola gy'awennemba nagyo egimu gikyali mu kkooti y'ensi yonna nti kale okakasa omuntu ng'oyo okuvuganya ku bwa pulezidenti kiba kya bulabe nnyo. Mu ngeri emu yeekwatiridde musajja mukulu Khalifa Haftar nti naye tasaanidde olw'emisango egyekuusa ku ntalo z'abadde alwana nti kale kyandibadde ky'amagezi okuyimiriza abantu abo bombiriri obutayereetera mitawaana mu maaso. Bannansi ba Libya okuva bawulidde nti mutabani wa Gaddafi naye alamuza entebe abamu emitima gy'abeewanise n'okwebuuza ebibuuzo ewaabamu baamusembye. Abamu basigadde beewundaganya engeri gavumenti yaabwe gye yatuuse okuwa Saif ekyanya yeesimbewo nga kimanyiddwa bulungi nti mu lutalo olw'okuvuunika gavumenti ya kitaawe ye kennyini yakwata emmundu n'ayiwa omusaayi gw'abantu ng'ayamba ku kitaawe olutalo balulinnyeko. Ye munnamagye Khalifa Haftar alina n'eggye lyaduumira ebuvanjuba bwa Libya waliwo emisango egy'ekitta bantu egyamuggulwako gavumenti ya Amerika. Saif al-Islam Gaddafi ow'emyaka 49 yali wa munda nnyo mu gavumenti ya kitaawe era ebiseera ebisinga obungi yamubeeranga ku lusegere ng'asalawo ne ku nsonga enkulu ez'eggwanga era mu biro biri nga kitaawe tannafa baali bamutunuulidde nnyo nga yayinza okumuddira mu bigere. Bannaffe ag'essaawa zino kangamalirize mu bufunze. Uganda kyadda kiwezezza omuwendo ogw'essaliro ogw'abantu abakagema ekirwadde kino mu mawuggwe pulezidenti gwe yalaga okusobola okujja eggwanga lyonna ku muggalo. Ssaabalamuzi wa Uganda Alfonso Winyiddolo agambye nti mu mwaka gw'ebyensimbi ogwayita bagwenyumirizaamu nnyo ng'ekitongole ekiramuzi kuba bakendeeza olukunkumulirwa emisango ekibadde kikandaaliridde nnyo mu kkooti. Kizuuliddwa nti emmere bannayuganda gye balima ekendedde nnyo ng'obuzibu businze kuva ku bannayuganda abaawano okwesambira ddala enkumbi ne beeyuna emirimu emirala. Gavumenti ya Libya yeekubye endobo eyagala kujja mu lwokaano mutabani w'omugenzi Gaddafi eyabadde yakeewandiisa okuvuganya ku bwa pulezidenti mu kulonda okunaabaawo omwezi ogujja. Ge mawulire ag'essaawa zino agundegunde maaso moogi.